Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno, ekitongole ky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics kyatandika omulimu gw'okubala abantu okwetooloola eggwanga. Kati ng'enteekateeka eno esigazzaako olunaku lwa nkya lw'okukkomekerezebwa, Ubosi etegeezezza ng'omulimu guno bwe gukyatambula kinnawadda. Akulira ekitongole kino Chris Mukiza atubulidde ng'ebitundu 85 ku buli 100 eby'Abannayuganda bye bamaze dda okubalibwa. Ab'e Kampala batandika nga ennaku 2 ziwedde bali ku 80%. Kati leero eggwanga yonna tulina average of 84 n'obutundutundu 7. Wabula ono ategeezezza nga bwe waliwo okusoomoza mu bitundu ebimu naddala ku lunaku olwasookera ddala ekyavaako enteekateeka eno okutambula akasoobo. Kati bano bayungudde abakozi abalala okuyambako okwanguya enteekateeka eno ng'olunaku olw'enkya lunaggweerako nga nabo bamaliriza. Waliwo amadisitulikiti Matineeyo, Mubende, Mityana ne Kasanda batandika obudde bugenze banakola n'amaanyi nabo tubamalirize kubabala. Naye kati twasinditseyo abakugu kuva ku headquarters kugenda kubayamba kukola nabo tubale. Mukiza agumizza abakoze ogw'okubala abantu nti bonna baakusasulwa. Ate tujja basasula directly ku simu zaabwe. Waba tuwasimu ntuufu ziri mu malinnya gaabwe tujja basasula. Teri muntu n'omu yakola atajja kukwata sente ze direct. Atangaazizza ne ku ssente buli omu z'alina okufuna. Emitwalo 5 okumaliza emirimu gyabwe. Ba supervisor tuyabawa emitwalo 6 nga bamaliriza. Kataawo bo balinde bakole emirimu gyaffe bagimale batwebwa tablets bwaffe esente zijja ziri mu kubo nzirina. Mu ngeri y'emu olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga niye abaliddwa mu maka ge Erweza mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Mukuumaddamula wano wasinzidde n'akunga abantu abatatabiikiriza byabufuzi mu nteekateeka eno. Temubateera mbwa tusobole okufuna ebibalo basobole okututeekerateekera. Era si kirungi kutabiikiriza mu byabufuzi mu mulimo guno. Waliwo ebintu bingi bye tulaba ebyetaaga okutereeza. Abantu mbadde mpulira rediyo ng'abantu bateekamu ebyobufuzi bingi. Naye tusooke tufune ebibalo. Ekyo bwe kinaggwa olwo tuddeyo mu byobufuzi twebuuze nti baategeera abaana abazaalibwa mu Makindye Ssaabagabo lwaki tebatuteeramu essomero erya primary. Awabudde gavumenti okukozesa okubala kuno nga bannyikiza n'okutumbula obuweereza eri abantu ba bulijjo. Okutubala kuwa gavumenti ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga. Tusaba gavumenti ekyeyambisa okututeekerateekera obuweereza bunnyikire. Situgamba obuweereza buno ebw'ebigambo n'ebw'ebyobufuzi. Tugamba obuweereza obukwata ku bulamu bwa muntu owa bulijjo asookerwako ewaffe e Kasanje. Okusinziira ku kitongole ky'ebibalo ki Ubosi, olunaku lw'enkya lwe bajja okusalawo obanga bongezaayo ennaku mu bitundu ebikyalimu abantu abatannabalibwa.